Gasimbagane Ne Bannamawulire on Radio Simba dakika ntono nyezi semba yo Nachas Rumshana Named Katerega Msazi na Aisha Kabanda 1.8 billion kati za kubanya na sasula ugenda anti wabadosa for 50 years no rabaganga kati sasula oxygen go badosa ngo sera bwerere ngosa kati je mutadde omwe is 1.8 billion so mwabatambula gendo labe kusimu yonga message egamba sasula 1.8 billion. So why don't we preserve nature? Kulwachi tuinetima nature je twasanga bayaja fe baji tulekera tutwagala kujirekera abalijja kibazo buno obuchupa immunization in COVID if you are going 2 times wetaaga obuchupa bubiri obuli mu vaccine wetaaga empiso 2 wetaaga nezino syringe nazo 2 all that plastic. If you are dealing with 5 billion people, you are now wetaaga plastics awoka 30 billion. Na yezo nazo nabo otunula kata abantu afe mind yabo yonega makubiwa mmazi. You need all these plastics to end up in water in Lake Victoria, to end up miga jaffe kati ne tutensi na yate bwetubula amazi tukaba bwetubula air oxygen tukaba. So why don't we preserve nature so abalija basobola okubeerawo. So HV tukiwadde bene kyonka nagamba wano Katonda aligolola omukono gwe ogw'ekyuma akuba ekibi naye tegunagoloka bulungi gujja kugoloka mugulabe. Ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire Charles gwe tokkiriza nti tusobola okuwamba amalwaliro oba tusobola okukozesa amasomero because ono agambye tuliwambe nze siri ku level wamba nze ngamba bwe tuzuula nga yokosi good idea naye wetaaga facility ebirala n'ebitano mala so kulwalira wansi balete emifaliso gyabwe masomero bajene emifaliso gyabwe. The problem is not ekizibu kyaffe is not the lack of hospitals. We actually don't have the facilities. But yeah, no, we are dead. It's your system full. But our crisis cut is not a lack of hospitals. Ntabantu bagenze malwaliro bali mulaine ebitanda bikyali wawe. Katona kyatusasire tetona kutuka ku level eyo. ICU these ventilators waliwo mukulu omuyafunye obukulu bw'amaanyi nnyo. Obwamugamba ventilator naga abazikolera kajansi yali alowooza bumoli these ventilators twali ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire no kajansi bazikola ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire obweralikirivu bwange eri amalwaliro gano mukulu kibazo oba olundo zango wenambirizi sijjaga nadde ndaba ku TV nga baleese ono mukyala abadde minisita omubeezi ow'ebyobulamu ng'alina diguri 3 mu by'eddagala ate netumujja mu health ate nemutwala mu education ewaseninde. Yes, nkimanyi minister taba technical naye tekinyumamu omukyala alina diguri 3 okubanga yeyandisigadde mbyobulamu alina diguri 3 mu byeddagala. Awo kankomewo ampuliriza obwedaliikirivu bwange eri abantu baffe nti olwaleero nze gyensula buli lwempita ku malwaliro nayise wali nga ndaba Najjera hospital nayise wano Entinda buli wendaba eddwaliro lijjuddeko amamotoka nabadde wane Kololo ku Medpal nga ndaba ejjudde buli omu ajjuza COVID. Ekyaliyo abakyala abazaala ekyaliyo abaana abalwala omusujja eriyo abalwala olukusense sirimu eriyo abajjanjabibwa mukenenya ebyo byonna tugenda kutuuka ekiseera nga bitta abantu kubanga kati amalwaliro gonna aga business gatunulide COVID agakolera sente fenna abalala resources zonna tuzitadde eri yensonga lwaki my appeal egamba government epangisa amasomero gano bannanyini masomero bafuneyo akasente ekolere kubanga abalwadde ba COVID obujjanjabi bwe banoonya ensonga yono lw'omushana gyatavuze kuggusa gy'abadde agamba ebizimbe si kyekizibu ne bano abateekayo abantu basinga bafudde oxygen wabula biwana emulago nti mbwe ekyuma kyasiriseemu dakiika emu ne tufiirwa abantu bo bagambye 17 abala ba reportinze 3 nga bisiriseemu kati eno gye n'obatwala nga tolina capacity eteekayo oxygen anti kati mulabu mugiwe plant ekola bino bisirinda byetuwoza tutambuza sirinda bigende bibajjanjabire off-site bigende bibajjanjabire off-site. So see the problem ikizibu Uganda kyeyina sugante waliwo sente ezigula plant the money was there and indeed n'ensimbi bazifulumya ate gwe baziwayo mutuufu because tebaziwa kibazo
Because you know, according to the other theory, omwana omugaga tabba. So still bazuwa mwana wachi, mwana omugaga. Nebigana so problem jo you know kusolvinga is not lack of resources. Mwana wabakaterega. Omwana omugaga yajira. Kati yes, therefore our problem is not lack of resources, no. Our problem is chibi chiri mufe. It is within us, chibi. Omwana omugaga bamuka mwana omukulu byebimu naye kati budget ya Uganda simanyi bempite baba kubambo budget ya Uganda priority state house priority kuluno kugula byakulwanyisa second house, state house maje oba internal security neddako biringa bisatu byonna nga biri omakati kati byakusagasaga olyoko gatteko health ndeko bigerere n'enguudo nguudo ya dako wali essaawa eno Peter ekikulu bannayuganda tubalaba obulamu bwatu butwala nga kikulu kanku ekyokulabirako wane mabegako parliament badde sisinkana president buli week naye nga buli tugenda okusinkana president abantu 3,000 bakeberebwa olw'okuba nga bagenda kusinkana president ba MP abasirikale abannamawulire abaaki bogatagata 3,000 people ye report gye twafunye kwa bagambye nti bale ka report akafunye ba MP 10 baina covid anyonyola PR wa gundi n'atunyonya laga nti ekikumi kyava mu bantu 3,000 abakeberebwa nga bagenda kula president kale bagenda kula president ne bakerebwa leero nawaita wenda kunyanga badde okumulaba nti obya expirelinze era ne badde bakebera nawaita wenda leero na kunga 5 nti obya expire ne badde bakebera just because you are going to meet the president na bakebera emirundi 3 mu wiki 3 kakati bana abantu balaba beera buli wamu ebbanga lino abasawo basisinkana abalwadde ebbanga ddene nnyo betwandi batusinga n'okulowooza nti abasawo bandibadde abakebera regularly gwe bateebereza nti ayinza okuba obulwadde azuukiddwamu obulwadde ne bamujjanjaba nga obudde bukyakola ki bukyali n'okugyawo risiki y'okwerwaza teri alowooza kukebera abasawo abasomesa dde basomesa bana baffe nga teralowooza kusomesa bakukebera basomesa abantu bakuŋŋaaniramu teralowooza kubakebera abaana mu masomero nga balwala dde bali ku macupa balwala ne basigala n'abaana baffe nga balwadde singa wabaddewo mechanism erowooza nti obulamu bwa munnayuganda bukulu twandibaye tugamba nti tugenda kukebera bannayuganda massively bebazudde nga balwadde kubanga bambamu bakizudde nti bakuzanga ng'oli mulwadde mangu omuntu n'amanya nti kankole bino na bino na bino seebaka na musujja nze mukwano gwange muyange nti musujja gwasooka ne gumuluma n'akebera abagenda alina malaria ne bamujjanja malaria n'awona agenda okuwulya test efudde n'agamba nti bulwadde ne yeetwala yennyini enkozi ne bamukebera naye singa omuntu amanya nga bukyali n'ateyeebaka ne exercise nga asobola okubeerawo n'alya byalina okubeera si kyekiseera Peter ngo gwogamba nti twala amasomero nzikanya n'okutwala amasomero go tugateekemu baani nti bwe mukola okutestinga abantu nga kwa abantu bangi ne muzuula abalwadde nga bangi ne mubakuba mubateeka ne mubayozaletinga mu bantu nga bukyali naye kati n'okulumya abantu enjala nga tunabakulumya abantu enjala kubaggala nga nekibagenda okulya tekiriiwo singa obaggyemu abalwadde mu bo kati wano bagambye amaduuka gasigale nga gakola retail shops ne n'ogamba ekikubo kiggale na buli kitundu siganye ne baganda buli kitundu ekikuŋŋanya abantu abangi ekyakatera akabangi kakole ki kaggalwe so bakuŋŋanya obuntu abangi kisanyi na kinawala wonna bajja kuggalawo naye gye basuubula kati kiwe wiiki 2 batugambye 42 weeks those are how many 42 days those are how many weeks that's 1.5 months or even more kiwe wiiki 2 retail shops zigenda kuba zikaze emmere abantu bano bamanya kuspeculatinga ne bagula emmere ne batereka njekwali zikyalina emmere bagenda kugiwa emmere. So the best thing should have been kebera bannayuganda abali mbifeebyo kebera bannayuganda abali mbifeebyo bicongestinza abantu abatebereza nti balwadde bajjeemu bateeke mu masomero Peter gogamba bafeeko obulamu bugende mu maaso kubanga covid agenda kulwawo naffe mbanga ddene nga tanatuva oli makati ga Gasimbagane Ne Bannamawulire bulijjo bwe tubagamba
nti ekifo kiri kyo kyokka wayinza okufuna buli kalonda w'ebiriisa by'ensusu z'abakyala ab'omulembe. Tuba tutegeeza Mirembe Boutique tulina Ole 7 Total Effects ajjamu enkanyanya n'amakula ate n'akugumya olususu ate mu abatawaanyizibwa omusana baabaletedde Ole Hydration kano nno kataasa omusana okukuba ku lususu. Waliyo Ole Anti-Wrinkle Face Wash, balina Ole Complete Day Cream, Black Oak Foundation. Mirembe Boutique basangibwa ku Namirembe Road ku shop number 3 nga waakayisa Centenary Bank opposite n'omuzikiti gw'Abayindi. Yasooke katandika butandise era tulengera abagenyi mulindo basembete tuli omuwali atunuza simbo besunga okulaba ku muko omukodoomi kumbe mwana muwala ndibasategeezezza ddasenga omwami wange bwe bamuteekerateekera enkoko ya yuga kiiki alaga essanyu ayaniriziddwa omuko atuuziddwa omuko kati yessaawa eyuggabula empompo ziyingiddewo ogenda okusabukulula oluwombo lw'omuko enkoko ya yuga kiiki yennyini gye balagira laba essanyu ly'omuko tunuulira omuko engeri gy'alumba oluwombo enkoko ya yuga kiiki mu luwombo kuba kusolobeza enkoko ya yuga kiiki ne bweba nsiike oba njoki ewooma ng'ekyomugolo empaakingiddwa eri mu supamaketi zonna mu ggwanga. Because the British have been researching and the British have concluded luli baali babagamba mbwa Fulo kunaba kwa Baby Wo kwessanyu era okwesungibwa ng'okozesa shower gel mpya owa Baby Junior oba sabuni wa Baby Junior ng'agira mu bika bina gentle, soft, herbal ne mild okugonza olususu lw'omwana wo n'okulukuma nga luweweevu ng'omukwano gwa maama. Bw'omaliriza okumunaaza ajja kwebaka mu mirembe nga kino buli maama kye yeetaaga. Baby Junior akolebwa Movit Products Limited. Mu Uganda ensi ey'ebyamagero vumbula sabuni ayoza owa Blue Magic agoberawo obucaafu n'amabala mu ngoye zo. Blue Magic akekkereza anti ayoza entuumu z'engoye n'ekyoba ekimala mugonvu ku ngalo zo ate aleka akawo ak'enniimu mu ngoye zo. Sabuni ayoza owa Blue Magic akolebwa bannaffe aba Bidco ng'agira mu kireemu ne grams 600 ng'ate asangibwa mu maduuka wonna okwetooloola eggwanga. Akawungezi ka leero kawomu ng'okujaguliza awamu kiringa bwoddeeka n'osanga ekimere okuli ka Coca-Cola akaweweeza. Olwaleero kirabika tewali kitugenda kuleka ku ssowaani zaffe. Kirabika ebigabula eby'enkizo byayingiddewo. Akawungezi ka leero kasufu ng'ekyeggulo ky'ewaka ate tekiwoomangako bwe kiti. Meals are tastier with Coca-Cola. Nyumirwa ekisingako era mu mirembe ne layini ya Airtel Kettu. Kati wonna wooli osobola okunyula internet eddukira ku 4G ng'okozesa essimu ye ya 4G era osobola okuweerezaamu n'okufuna ssente ng'oli mu Uganda oba emitala w'amayanja oba n'okukola ebintu ebirala byonna ng'okozesa Airtel Money. Nyiga *10# okufuna eddakiika, data bando n'ebirala bingi. Airtel Kettu ejjudde. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Pira kibazo mu studio zo gikwanjulira. Ahmed Katerega Msazi, Charles Rumshana na Aisha Kabanda. Embeera ya COVID bwefaananye. Ekibuuzo ekiddako Katerega. Abantu mwabagadde eri abantu ababuuza bantu ba bulijjo banaatuwaayo akamere. Ekyo kimu. Ekyokubiri, omuggalo guno guliko ebigenderako ebirala nti oba bwe tugugira bwe tuti tugende egindi bajja tukebera. Tugende egindi bwe tuba tufunye obulwadde bino Aisha byagambye nti bw'oba ofunye nga tonnayejjeba basobola okuwa obujjanjabi obusooka bo balina we babusanga. Ebyo omukulu yatugambye eki. Ngibale ssebo ekyo kituukira ddala ku kiri kye nagambye okinyinza okuba nga nabadde ku extreme naye gwe ne Rwomushana n'Aisha mu kitadde ndowooza we kirina okuba nti gavumenti esobola okutwala amasomero ng'ago kale n'esasula y'akasente facility ezo ne zeeyambisibwa. Agali amalindirizi gaffe bwe gaba nga ate tegalinze bulinzi biri bye tuga nti essomero liiryo charges ezandibadde 10 kubisaamu 10 ekirala oba abo nabo basuubira okgenda mu jjana oba eggulu eryabwe ebyejjana bireke we bikoma. Nze nandirowoozezza nti with experience obwerere kati teri baana basoma nti alina kyafiiriddwa nti ki kubanga waliwo abuses luli
ku masomero g'okulwentebe agaakozesebwa n'ebirala n'enkaayana ezaaliwo. Naye ku kino nsuubira nti kaakati amalwaliro ga gavumenti ku services ze gakola, ndowooza abantu nga bali mu muggalo, omuntu twandisuubidde yandibadde asobola okugendayo n'asobola okukeberebwa n'okukola ki. Ozibuka bwe ndaba omuggalo guno bwe baaga nti tolina kusukka disitulikiti, nga mulimu disitulikiti ezitalina facility. Kati bwetwala disitulikiti nga ey'ewaffe Sembabule teyina hospital, ne muliraana waayo Bukomansimbi balina kugenda kufuna facility Masaka. Kakati bwotwala Greater Mpigi nga tutaddeeko Wakiso, Butambala, Gomba ne Mawokota, ndowooza Gomba teyina hospital, ate balina kujjawa, balina kujja Butambala. Naye ng'ekyandibadde ekirungi nti abantu nga bali mu muggalo bandibadde basobola okugenda ku Health Center 4 oba Health Center 3 okwekebeza ebintu ebiringa ebyo. Then kiri ekyali ekyokuba waliwo relief gye bayinza obbawa, waliwo nabagambidde nti nze oba oliawo nze nawulidde obubi nti okusoomooza mukyala Nabbanja kwayina ba abantu b'omu Kampala Metropolitan abamu abammere ya leero bayina okuyambibwa. Tubajja kubeera waka nga Aisha tannafuuka MP ng'akyali Nalukalala, namulaba ku TV emwanyi bw'ofuuka MP ofuuka stateswoman oba statesman, namulaba ku TV emu ng'agamba nga Mwami Museveni yeebuuza lwaki atuggadde naye buli lunaku abantu bali ku nguudo bajja mu kibuga. Aisha n'agamba takimanyi nti abantu balina okunoonya ekyokulya. Bwali mutuufu mu ngeri emu obenda lwakuba olulimi wayogerera mbulwabwa Nalukalala buli omu ayogera nti luli baatuggala bwereere, buli omu bwayogera. Ate nekiranze luli nabagamba nti abaana singa mwabakomedde ku ssomero kisinga kunakati naye kyagamba nti singa abaana babakomedde ku ssomero omala kwekoona n'ogira ki n'obuuka. Nalukalala yali mutuufu. Kale Nalukalala katuganye yali mutuufu, naye kati mwali MP olulimi alina okulufuga, alina okwogera ng'omukulembeze. Abantu balina okulowoozebwako ku bintu ebyo ebitalekeka mu bulamu obwa bulijjo ab'omu Kampala Metropolitan. Ekirala kye nalowoozezza ekyo ekisinga obukulu ndowooza era ekyo bwe tutakikole ebizibu tujja kubifuna. Naye kye ndowooza nti mukyala Nabbanja Majegere tagenda kuba oli nga special envoy nga babba atunula butunuzi. Atunula butunuzi ebintu mukulu Rugunda adde atuse mbeera nga Serena bwe yali ng'eri mu godown batta bantu Mirambo Misaayi, naye nga Paul ate ndosobo tulina mukwano gwange atava ku radio wano wa Muzeeyi Paul Muwanga, muwako nnyo ebyokulabirako olumala n'akuba naye ekyo Muzeeyi yakolanga bw'ati, naye bamuwanga baabanga eno waggulu mu shutisi zaabwe ng'eri wansi Mirambo. So kakati mukyala Nabbanja mulina okulowooza ku bantu, ate bwe bibeerawo ebyo si kibi okukifuula national n'oleeta ba minisita bonna okuva e Karamoja bagabe emmere mu Kampala, naye kisingako n'okukolamu n'abakulembeze b'omu Kampala. Ndaba Lord Mayor alina ebizibu bye naye kyayogera kituufu. Era tulina okulowooza ku bantu, ate bwe tuba tulowooza ku bantu abakulembeze b'omu kitundu tulina okukwatagana nabo ekintu ekyo kitambuza obulungi. Bwe tutakikole abantu bayinza otulemerera either ne bamenya amateeka oba ne beegugunga, ate bano batuliga happy LDU baffe ne batandika kutta abantu, ate ne tudda mbiri bye baali ng'ebya December batandike tubalira Mirambo. Tulina okwebereramu. Charles sifunye specifically problem yo weeri mukulu kyazo epicenter ya weevu gye tulimu eno one yali masomero, right? Two yali Kampala and yali Wakiso. Kampala ne Wakiso they are one because kati gwe kyazo okolera mu Kampala naye osula Wakiso and ne bwolaba ewaawoka it's extremely very congested. Now, and you are talking about millions. But bano wonna bali millions zoyogera ku eziri mu Kampala eziri Wakiso. Almost half. 3.5 combined.
population, it may even be more. Almost half years old. In a base area jeva kitwitecha bwe twita mu kyalo our villages kati amasomero abana bavude mu masomero where there was concentration. I think abayina immunity nungi unlike the previous one because muri mbanga kabade kataba kadde ne bajja eka bwe batuuse eka ne bawabeeka ne badduka nga bagenda mu byalo because abangi olw'okutya nti bagenda kubeerawo he had warned. That was the problem. Mistake. A problem yaberawo enene nti yasoka na warning ngenda kubaggala for 42 days. Naye mbawaddewo ka breather for I think 4 days. Kati mu breather eyo omunangamba wano nali aki abaana kabagende mu kyalo. So abaana ababadde infected ne bagenda wa mu kyalo. Yes. Now you have got democratic distribution of COVID mu byalo. Ne statistics ze yali esera tukyali Kampala wakiso ye nabe mu statistics ezo muri mu yazike lwakitula yalagane mu kyali ntonotono kantu bogendera kuyeyo bo wedde because abanyi mu kyala afiire eyo dogo afiire eyo era yakugambye nti abali reported anche ngamba kyendiko zezogenderako but you see even if you are to follow this indicator ne wango badogo bera indicator eno yokka wanda badenga toyina kuwoninga abantu noba wa time kudduka anti lite yakikola ne mumba bubi de yagane bidduko kutambula mu sawa eyo yennyini ati nze mbadde mumanyinga general ate general ogenda ku busungu bw'abantu general ogenda kukitaasa abantu. Now so the problem which we have mukulu kibazo is not zino antibiotics ezaffe za bulijjo treatment gy'obeera nayo ordinarily abanja abawona nga tebagenze mu intensive. The problem we have is mukyalo eyo singa the worst case scenario ntakawuka kakubye lungs because joina my neighbors abali kuwala 24 hours mwenaki bukaba kakuba lungs, then you need oxygen, you need ICUs. So in America, that's why I was telling you ebizibu are not buildings zino, ebizibu are facilities. Mkadogo bado yogerako the oxygen levels went below almost 80 zwademu 80 but here funyene facilities the ICU eriyo mukwano gwange John Sebanakita abagamba mu studio mulimu theory nyingi nnyo leero na assumptions naye kayongera kitabule akanti let me add mine. There is a possibility that like Trump and Boris in the early days of the pandemic, Mr. Museveni may be trying to achieve what we called herd immunity. But this leads to a very high body count. But finally, it's cheaper than vaccination and closing the economy. I don't think I'm limbiride. Anyway, musajja mukulu tobagenda kompola. Now mukyala Aisha ayogedde ku byabod abantu kufa. Kati mu generals, bebayita generals, bwobanga babala bibalo byabwe tebabali. Njagala kutegeera oyo. Agamba nti okuleka abantu okufuna herd immunity kulimo cheaper than vaccination. Finally, naye abafa wano nga temunnatuuka wali basufu. Kiri cheaper in money terms but costly mu kufira. Herd immunity mubaleke balwale bamale bagube. Babale omirimu gigube. But is it true? Charles Romshana bagambye that the morgue story that Romshana is peddling is false. But I gave the source. Which morgue is he talking about? I gave the source. I am a pathologist under Makerere University and I know what is on the ground. One day we could make time and I take you through the process so you can bust such lies. No. Sometimes I gave the source. Please, I was extremely very careful. The Sagara Kubikira Mazuma. Honorable Namboze is a member of parliament, Mukono municipality. She's around. You raise her. She's the source. I paid this. I mean, this is Romshana's views, then that would be different. One about don't defense. Okay, the pathologist tells you that the position is not true. This is Bamanya Bana Uganda. Osangono mufuje yabadde. It was true for that particular place. Chova namubuziza wa ono nata kwala chi nata yogerayo.
kulokuba tetumanyi where tusoke tukireka that kayagala nkwedinya ya hoteli mfune emirembe. So these generals when baba bakola calculation yabo bagikolera ku bulamu bwonyabo bo bagikolera ku survival of their state system. So chobalaba they would rather batwala sente nyingi zigene mu mundu okusinga ate kugenda mu bulwadde buno. Naye akwante ekirungi ekiriwo mu bulwadde buno abo kubera mu abasirikale baabwe. So babera mu crisis. So forget wali agenda kupangira ntofune mmere. Emmere ejja kubaawo, people will not die of hunger. Singa tubeera n'ekintu ky'obuntu. If Aisha obo ine mmere ngemala wako neiba na yako lechi na yali eko. That's how we usually survive catastrophes. Eno si yesosi waliwo nezisinga eno obukambwe. But ekyayambanga abantu they had obuntu. Bobo ine mmere ngo wako muno, bobo ine eddagala ngo wako muno, bongo ina sente ngo wako muno. Aisha Peter kansoke katono nnyo ku bulwadde nga ndyoke nzije ku mmereyo. Interventions zonna. Chikulu nnyo. Eriyo na ku challenging wano bamuyita Teresa. Teresa agamba nti Aisha, isn't it strange that in this time right now you have parliament signed off in an emergency? Parliament yekubidde edda enduulu waliwo process y'okusaba okuyita parliament. Fetu amazedde okutegeeza speaker nti batuyambe bayite parliament oba tubawa supplementary budget tubawe n'okusala ku biseera bino ebyamalwaliro tunoonye issues lwaki amalwaliro sente ziri waggulu nnyo naye it's a process si kintu kyokera ku makya n'ogamba nti tweyise ne mujja ne mweyita so tukigezaako so tetukisudde muguluka naye mbadde njagagamba bwe babeera nga abantu bano batuule singa nti mwe musalawo eggwanga ngeri gye litambula bantu badde babayita basobola okusalawo nga temuliiwo. Ekyo nakyo kituufu. Kyogera nti parliament nvandiirwa. Kankyogereko ekyo nakyo kituufu newankubadde nti President Museveni parades himself as a Democrat. He's not. He's a sole actor. Talabawo state organs ndala tazirabawo amanya asobola okulagira kino kibe ne kiba so he doesn't believe in it. Kituufu parliament ne Museveni ayinza okugambula yagamba nti yiba kwalawo kirwa kitebagenda mujukira last time nga mbaza parliament berwanako nnyo banange batu stickers banange batukwata batukole mbe yalabanga essential that time tebalaba mubbo so nakyo kituufu nti President Museveni is a sole actor aja kugamba bino mbyagala webiti oba birina amateeka mwe bikolera oba tebirina ne sende many times zibaja ne bagamba mutuweza kino nenga bazikozesa dda nenga bagala just formality kibere mu papulandi mwa approving naye otuveewo kintu kyetwogeddeko okuwa regional hospitals amaanyi gakole ku cases zino nga tezizzeeno kikulu nnyo nga tetuzencentralize nze capacity tezirina as of now Gombe tena capacity, Amshura Michana tena capacity, nendala zona zoge Chibuga, Jeziri, tezina capacity no bazita sub-regional hospitals, manye bazita those district hospitals, tezina capacity kola konsonga zino. Songa tesinga bazikunganyiza o the better. Abantu banji bafonde wenze last week bangambye abantu nga batane wafa abafudde nga babatwala mu ddwaliro nga tubatuse mu ddwaliro. Olwokubanga COVID abatwala speed agenda okumutegeera nti mulwadde ngaweddeyo nga takyasobola kutambula. Ekirala abalala nga bwe twayogera nti bakola self medication ndoza waliwo relationship y'obulwadde buno ne sukali. There is a very big relationship. Era jja kwesanga nga abantu bangi abasinze okufa speed ya yiriyiri nga wadde balina mu bulwadde bwaki bwa sukali. So singa tuyaba amalwaliro gano agali wansi ne basobola okubanga beekolamu omulimu nga tegutuuse no the better. Awo emulagaawo bagita assessment center batuukira abalwadde. Manji abafanga babaka batuusaawo. Nabaliwo abasomerawo abasawo baliwo tebalina capacity yakuddoka misinde kukola kuono kumujja mu bantu quickly. Kubanga nze abaana bangambe badde bajjanja babadde nti abalwa ba COVID bennalabye abatufiiriddemu awo nga bakabatuusa ne batufiiramu awo naye ne tulwawo n'omulambo gwaffe nga tuli awo. Kakati eno baakitinga nnyo eminawo bagitadde mu busawo bagikukusa tebakukwatako naye nga wali baaguleese n'abeerawo n'afa n'amalawo essaawa n'amanga kyali awo bwe bamulingizaako mu ddwe balina enkola esemberako bamulingize bambi afudde ne basemberako awo kumpimpi so emikisa gy'okwerwaza mingi. Godwin Muhumuza abagamba nti bannanga bali mu studio mutuyambe. Muhumuza awandiika mu Luzungu naye ndowooza nja gisoma mu Luganda. Muhumuza agamba mutuyambe abali mu studio
bwenfiirwa omuntu wange ng'afudde covid teeka eddwaliro linamuwa wa funeral service. Mbadde ndowooza omulundi guli president yagamba basobola omuteeka mu funeral bag ne bamutuwa ne mutuweziikira. Right now batusuubula, we are being traded left, right and center by funeral service providers because the hospitals do not hand you your body. You must choose either of the funeral service providers available. And how much? And you take them. Nzija. Again, currently I buried my uncle and the cheapest provider was 4.5 million. That's why Chengame Namboze was 4.8. And yagamba pathologist yampade bibiri Namboze yatuwa bibiri yatuwa okumuja mugwanika ne funeral service buli omu 1.2, 4 of them 4.8. So she was correct. She's not correct about the pathologist. Have you verified it? Well, have you verified the pathologist? Already 1.2 the morgue. I don't know, it may be a private one. Neondo kyagamba nti amalwaliro mu kifo ky'okuwa omufu omutwale gaga nti londako kwabo ba provider abali ebweru. Ampereza nti body handling 800,000. Simanyi shooting ekyo sikitegedde. Agenda abimenya n'amaliriza nga owebbe esembayo obutono ya milioni 4.5. Kati bwagamba teeka mutukubire ku nduulu. Nze chemanyi abasawo bali batuse kulebe tugamba nti omuntu bwe baba bamaze okufa ne bamuteeka bulungi mu bbaga bamubawe. Nze waffe teyajjidde mu funeral service naye finally twafunye funeral service lwa nsonga nga twagala otumuyisa mu mbeera y'obusiraamu. Anaazibwe. Why don't we clear this? Omuntu bwafa aba kya spreading covid. Because ambagamba covid is spreading mu droplets zeneza amalusu. Katoli bwafa still aba kya spreading. Bwabanga ta spreading then babo mulambo gwa baba spreading then good disposing off. Ayinza okubanga aba spreading ndoze kibati. Peter, ekyo nakyo tumunonyerezeko omwami oyo twogere tumuyambe. Let's do service tumuyambe tugere nebe kikwatako tubabulire kubanga message gye tulina omuntu amala okufa ne bamuteeka mu bag musobola mwezi tubadde tubaziika eyo tubadde tubaziika naye simanyi kyeyinza kuba waliwo amalwaliro agamu agagaana obbawa abantu olwokubanga oba alina enkolagana n'aba funeral service n'olwekyo neefuuka business nga ddwaliro lifuuse kayungirizi wakati wa funeral service eyo n'abantu kisoboka okuba katono nnyo Aisha nja kukyerabira mukulu kibazo soye yakyogedde omuntu gwe yabadde n'abalwadde ababiri omu ne bamudetain enaminemba obeddwaliro ndyogere eddwaliro erimu tewali eddwaliro libayita namirembe balemera omulwadde nga talina ssente n'afuna baalooya besebo n'agenda mu kooti baabaliwa kooti yagamba mmwe temulina buyinza kukuumira abantu mu buduukulu temuli poliisi temuli kooti kale bamulemera bakole ki kubanga babalemera bulijjo anti nkubuulidde oli yabagendera mu mateeka era eddwaliro lyaliwa ate ennaku zayongera okusulawo nga bakyamulemedde nazo zisasulira eddwaliro lyaliwa ssebe eddwaliro teriyina buduukulu obuduukulu buba bwa poliisi n'amakomera gaba ga kooti Peter going ku mmere sirina bwesigwa ti gavumenti ya wano esobola okugabya abantu emmere tena kapasite gabaddagala enagaba mmere abantu oli agamba nti transport mwesasulire akuleta mu ddwaliro eddagala lya ddwaliro lyakugula oxygeni yakugula kati obagamba nti bagenda kubawa emmere ne bwe batuwa emmere ebeera political gesture babawa emmere nga yakujja ekinene iso wala pisinga 1 week ebe yambyeko nengo basibye ebbanga ddene luli bawe ebijanjalo meka ne byona bifu zinabagamba no juice batuwe ebijanjalo kole bagabe ebijanjalo tumalo bifuna minister munagamba nti abantu bansambya central ebijanjalo bene twabawade temubirya tebiri fit for human consumption ne bagendo ga temubirya nga bamu bafumbye ne bakola ki ne balya n'obuzibu obusolo buvamu nga tetubumanyi sirina bwesigwa ne mukama wa kisa covid waluli eyaleta lockdown yagenda okutuka nga amatoke mangi
emmere yali nzibu nnyo nenga matoke mayitirivu nnyo ng'obwavu bungi naye ng'emmere weeri by some good luck ndowooza Museveni Katonda alina engeri gy'amukolera ebintu nakati amatoke gazeemu okuyinjiwala emmere etandise okuddamu okubeera nga kweri abantu weeri ngeri ya ssente ntonotono so ono agambye omanyi bw'otuuka ogamba nti tubeezeewo buntu ekitegeeza nti communities twebeezeewo kiba kitegeeza nti temulina confidence mu government at all tesobola okutukolera ekyo ndi omu ku abo bantu tulina kwestruglinga kwerwanako feka kulanga tubeerawo before you go wali olabyeko bw'otambula wano usanga kyasooke nkuba obulango buno Gasimbagane ne bannamawulire wano ku radio Simba eddakiika ntono nnyo ezisemba yonna Charles Romshana Named Katerega Musazi na Aisha Kabanda Charles tubadde tubuuza wano ekibuuzo we nabagambye nti nze sirina bukugu nti omuntu bw'afa aba akyasaasaanya COVID omusawo aliwo nantegeeza nti one study I have read ascertains positivity within 48 hours after death era ngambye nti agenda kumpeereza paper ngisome nti within 48 hours after death oba abachayina covid omufa abachayina covid but does muluzungu abawuliriza abamutte bakifunye kintu gateguna bakuvunda kali anti ono wuna ataputa musawa 2 manya munnaku 2 munnaku 2 ngoli akafanga abadde ne covid omulango wa China study ono ye gyasomyeko akawuka kaba kakyali very good but kyembadde mbuuza kaba kasobola kuwa because okuwa malusu malusu because the why you know those droplets you know guva kuguzije kugwe so yes then I agree or you know kubeera on na next part kulaba engeri ja handling omulambo ogwo but kyemana njagala okusaba then ogende ku kibuuzo kyo nti media egezeewo nnyo kukyusa mindset y'abantu bakugambye positivity may not necessarily mean infectiousness nti okubeera nga guyina covid tekitege si necessarily tekitegeeza nti anaasiiga nti naye ekyo takiinaako bukakafu anti kyembadde mbuuza kadera for since we are not very clear bagwe experts but at the cost of nnyo ekiri clear Jen kyeyayogerako Jen Acheng yagamba this is not an airborne disease ekyo yakyogera ekitegeeza there must be contact oteekwa okubeera ng'okutteko obulwadde okusobola okukwata gw'obukwatako n'obutambuza n'obuteeka mu nnyindo oba mu kamwa oba mu maaso ekitegeeza bode bwe bejjidde mu bisawo bye basibye obulungi nga tetugisumuludde tusobola okujja ne tugyeziikira bulungi nga tetusiize bulungi anti kati bwe munaatuuka ebutambala nga mugamba nti ono tetumusaalira nga tetumunaazizza anti ono Aisha gyava oli ffe waffe gyenva oli agenda kuwa sente n'asooka n'aziwandulako ngaziwa omukisa so n'abaano gange eddagala mu Buganda bwe yamala ng'oddinoga bw'ati ng'aliwandulako eddusu ng'akuwa kati nze nandibadde nteesa emirambo eya covid it should be a property of the state then disposing of anyway mukulu kibazo tulina okusomesa media teekemu amaanyi y'okusomesa society mbadde ndaba wano mu media ekikuubo crowd zikyali nyingi ekikuubo bakigadde yes but kate crowd ekizireese abantu bajja ne batunulira amaduuka gaabwe amagale obwakirolo bwa kiseera bujja kuggwawo obwakirolo no you see it's our culture here waliwo omuze oli ku highway kati ngendo south the bypass accident nosanga nga boda nga teziri wansi wa 200 nga wona batunula bwe bati so you have that ne bannamawulire njagala kumaliriza eddakiika emu buli omu Katerega ntandikirawo President Joe yagambye abali mu byalo simanyi baleeta obupikipiki 2,000 butambuza abantu bakole batya nempuliriza nenzijukira wano batukwata ffenna ne twemuula ne tusonda ssente tuleeta ssente nadda ne ku TV n'alangira oba yali MTN oba yali Coca-Cola n'agiga nti buno buki bwompadde njagala ddobolo kabini waliwo omuwuliriza wa agambye nti nga leero tuyatugambye kusonda ssente yabadde ki motoka ezo zaddawo kubanga
bogo zebabawa zali mpitirivu obungi ezo sizijjukira ne bazironchinga eriyo zebatugamba zebagenda okugula nali omu ku bantu ate ekyo nze nkyogera lunye Jim Muhwezi Alex Kamugisha ne Mike Mukula bwe bali ba minister ba health Alistair yali minister bwe bali ba minister ba health one of the most stupid things this country has done is we spent money to buy double cabins and wrote on them ambulance nali wano ne Captain Mike Mukula nawe anti esingako obutabeera na konzi that is the most nonsensical thing. So what is ambulance? What is ambulance? Ambulance eina ku evacuatinga mulwadde eina okubeera ne capacity mabega moteeka ekitanda moteeka ebyobujjanja byo ambulance eki engozi chikaga ati oli mind ye cyali kijuddemu jave waffe wali engozi naye engozi eri tutambuza bigere katwafuna engozi tujja kubafuga netubonye nabo kati bazugula naye waliwo abatabulira ddala that was an insult era abo bali bamalayika no they were not they were working for kati onakolanga katerega mu belaiza katerega netulinda bazugula netuziraba naye kati onaabuuza onasonyiwa okulya ekimuli kuba oli antegeka ekyo kyenjagala okumanya kati kulunoze mwatugambye because nakyo kyali kya bubuguyavu okugamba nti ate tugule pick up mu kifo nga ambulance nze nsubira kyekitundu kyentegera ku ambulance nti bwebadde abo cabin era omuto gw'emabega gusobola okuteekebwamu ekitanda mu maaso ne wabeerawo nurse oba dokita abaamuliko nga alina driver nga co-driver ng'amujjanjaba bwabaawo ebibya byetaagisa ebirala nga atudde okusobola okumujjanjaba yetaaga kupikamu omuka asobole okutambula amujjanjaba atya ekyo kirala naye si kyembadde ngenda kuga nti bw'olaba obubbi obwakolebwa mu ebyo ebyokusonda ate n'oba ng'okyanenya bamukula bo bamuhwezi nga bo bambi bazigula ne tuziraba bano beetaaga firing squad yadde kibazo taga beetaaga kuwanira n'ogenda ku Kuloko Tower era Public Accounts Committee etuyambe ku nsonga n'ogenda amagenda maaso abasuubuzi kibazo he has a right of amendment wanategeera yaziryawo ajja kola amendment biri abagagga mbu baleeta abagagga mu bayambe ku gavumenti okusonda bayambe ku Rugunda bonna baliko obubuuza so bwe tutaabonereze bakaterega nga babbi enkya ne bw'onaaleeta Aisha ajaga nti nga katerega tebalina kye baamukola Romshana omanyi katerega ono olumu byotomanyi biba birungi bikuwa obudde n'oyogera byonna ne tufuluma wano katerega ne bamuggulirawo banga nti owange ensimbi za ddobolo kabini twazikwasa Aisha obufugo tubugoba bwebuto bigere bwebuti agenda kuddira emikono ebiri agiteeke ku mutwe agambe no you were a man you see the I want mbadde nkusaba mukulu kibazo to understand this njagala wofunze twagala kufuluma yes government Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yateekawo 1 billion if I remember si government yalita ina sente naye yagamba nange kanteekeyo esente za government zigende zikole ekirala because you say you don't have enough n'ateekayo 1 billion onakitula nagamba no 1 billion yaningulidde pick up fine but in 1 billion teyagula pick up ono kabaka kyali ataasa nti government ensimbi zayo ziremu okufuluma instead ate ensimbi ezo ezandabadde zizimba zandabadde zikolako oxygen wamu n'ebirala ze zakola ki ze zigenda ku pick up so ensimbi Ssaabasajja ze yawa bazirya now question eri nti tunoonyereze ani yazirya and it's not enough kuzizaawo because yazirya Peter Aisha nakugamba wano nga bakaterega agambani ate nze nange nasonda tubamanyi abagagga b'omu Kampala be batwala mu ofisi ya Prime Minister mbe bakuŋŋaanya okusonda
batulaga accountability basonanga bateka mu consolidated fund. Now I agree with you. Katusoke nabo. Because bamanyi tusoke nabo kubateka kalaba baja kwogera ni yaziri. Did they have right to expend? ni bebaziri And baina right to kusasanya sente zogaye bali bagala. Ensimbi ezo for your information bebazi kunganyanga tebayinanga private tebayina right ya kuzisasanya mu Bank of Uganda. Kakati tunonyereze yazisasanya. Omanyi omushanoni minister bali responsible omushanoni yagenda nangamba olunaku olumu mbututambula akawungeezi ebizimbe ebyo tubikubeko mukijja kugamba nti nze akawungeezi gundi ye yanambudde nze akawungeezi gundi ye yazze Peter nze mu bufunze wawakana nnyo okutuuka bwasanga nanyini the true owner of ekimolo ekimu. Peter mu bufunze nasaasiranya abagagga we Katerega wayogerako nga babalonze nti basajja batu bakitawe baluyingidde nabo bagenda kuvaamu nga beekunkumula. Ofunanga akadde n'obanoonyako buli omu sekinomu naye nakino kankikugambe twali wano nga bataddewo fandi wano nakugamba Peter ti mu sikando zetwakafuna e Uganda kiwa akadde ojja kuwulira sikando yava mu zino eza covid ze baakuŋŋaanya ojja kugitegeera otege nti twafadda n'ez'abantu abali obubi oli agamba nga njagala pikapu sanjagala mpya dawa kabini nanyonya ne specifications zeyagala ne babuuza relationship ya dawa kabini pick up n'obulwadde bwa covid n'abali bafenjala abagala okulya emmere ab'Ekampala yali ki teri kyagenda mu bantu n'emmere gyetu enguudo z'omu byalo zaali zeetaaga emmotoka nga daabo kabini ng'olambule sobalaba nga nawolereza bamuhwezi question emuheza ina story bayize na botuna kadde naye anyonyola nti fund ziri bibiri endala mwamuwayiriza ne tugende mu ekirowoozo kya president ekyaddaabo kabini nga ambulance bali lifu mu kyalo question gye twebuuza embi kyalimu ebbumba zo zaalagawa Katerega nze kambabulira atambulira mu Kampala birambi cruiser mbiraba birimu ba commissioner birimu ba directors birimu ba assistant commissioners siba kabiwera sende ze twawa ezo zebaga ba directing emoto. By the way the scandal wayagala okutwala firing squad kat Kampala ge scandal nina ate weeri nti Ssaabasajja baawayo 1 billion ne wabaawo ekirowoozo eno 1 billion tugende tuzimbeko oxygen plant twagala pick up sambiyo kanongo tunagenda Katerega gwe teweebuuze lwaki yoli yagaana abantu nti ayagala okuyamba osobola okuyambirako abantu beewuweeyo nga kati mu kuŋŋaanye muleete wano nzengaba Gasimbagane ne Bannamawulire abawuliriza abaffe ababadde balinda finals za neeyimbira byange olw'embeera eriwo n'ebirangiriro ebyalangiridde olunaku lw'eggulu Radio Simba ejja bategeeza omulundi omulala lwe zinaabeerawo. Tubakubiriza okusigala gye muli mwekuume nga muli balamu ne family zammwe. Neeyimbira byange finals ziri postponed okutuuka obudde Radio Simba lweneeba abantu bewaffe nyina obukakafu covid gyali ewaffe butambala mwongere okwegendereza muve mu bukolokolo ate bangambye mmwe fenna tufa covid naye mupiize ensimbi ze mbadde mwakumbaga muziweeyo by mobile money abafu mubalekera abafamile zaabwe babaziiko kufa faradhali kifaya ya kumaliragana.